Yes mbaniriza kade kano mwasibye omutya mwena mwena bagifollowing bagita Fadi TV jimbagamba nti ono mbana amawulire agabaga trendinga okwetoola eggwanga Uganda okufera bakadama n'okubanga munaye babalyako ensimbi zaabwe ne batabasasula kweyongedde bagamba nti naku zino abawala bakodeko bakozesa nti bagamba bakadama nti bakomewo Uganda nti ensimbi bagenda kubakola ki bagenda kubambu bazibaweereza ziba basigadde bakola ki ziba basigadde nga babanja information eyongedde okwangedde nga eraga nti bakadama bangi nnyo bakola okuwera emyaka nga manyanga emyezi nga ena nga tebasasulwa ebisesi ng'oluusi abawalabu nga bagamba akasente tugenda bawa lumu ebivaamu mbu nga babaseetinga oluusi nga bagamba nti yasse omuntu wange oluusi nga bagamba yasse ebijoweyo byange bijjuwale byabwe jukira abawalabu bano baba n'ebijjuwale abakyala binekiresi bagamba yabbe nekiresi zange sigenda kumuwa nsimbi ng'akutwala ne mu kooti mbu ngakutwala ne mu kooti ng'akugamba nedda ensimbi anti yabbe ebijowero byange nange kamwesasuze ebisesi nga ne kooti ekola ki ebirekawo nga bigenda bwo biti ebisesi nga abasajja abawalabu amateeka mu kooti ebisesi nga agasinga gafevalinga bannansi oluusi ovala bakadama basanga akaseera akazibu ovala basinga bakomawo e Uganda nga ngalonsa ng'omusimbi bakola ki bagubatwalako mu ngeri bweti agamba yabba ebintu byange yakola bwekiti yanona ekintu kyange kya sente bweziti ate zabadde amanja kati tukyebanja kwatamu ebyangu ogende bwe babaseetinga nnyo oluusi si buli omuntu agende mune nti akola ne bamusasula pe abamu embwe ensimbi bakola ki bazibatwalako bwe bati abawalabu kikaba boosi banne abasajja abawalabu si bangu olaba muntu komawo Uganda yagenda okukola nga talina nsimbi kumbe ensimbi basajja tibazimusasula agamba wayinona firiji yange ona washing machine yange wakola bino yasente bwezi ate zo mmanja kati tokyabanja nokakananga ate okakanyongeddeyo contract ayina contract n'ogyongera n'otafunamu era nakakananga ensimbi akoze eki azikututteko nga takusasudde okoze omukoledde ebbanga nga takusasudde nga ye yakufunyemu gwe tomufunyemu wadde nokakananga ozeeyo Uganda ng'engalonsa mbagambe nti amateeka gaabwe gafevalinga nnyo oluusi bannansi mpoziko ku by'okutta munansi waabwe n'obeera ossa omuntu ng'oli munansi waabwe akalabba akakulya n'amayisa bagakusiba mpaka kufa okusobola okusiba obulamu bwo bonna ekyokufa bo ebikyukamu naye emisango egisinga oluusi egiri simple oluusi gifevalinga nnyo bannansi naye ate omuwalabu toyinza kutta munnayuganda oluusi lwakubeera ne wobeera osse munnayuganda era guyinza obutakufaako nnyo mpoziko ng'osse munnansi munno awo kiyinza okukulya baaba ebiseera ebisinga bagwira bafevalinga nnyo bannansi oluusi kyovula mbagambe nti oluusi abaana bangi nnyo bakola eyo ensimbi zaabwe nakakana nga bakoze ki bazibamye oluusi akulimbalimba genda ensimbi ngenda zikuweereza mpa bank account kwenaziteeka nja kukozesa payment method neruba Western Union zikutuukeko mukazi watu ng'otuuka e Uganda oba musajja watu ng'otuuka e Uganda ng'olinda musimbi ng'ogulabako ng'akukubye ng'akufweze ng'akubbye ebisesinga oluusi abamu bakola ki mubalekayo ensimbi ezo mbuzitukire ku bank account mbu bazikonvate ng'eziddemu z'e Uganda jjukira ebisesinga oluusi omuntu asobola okusindikira ensente okuva mu America nga ziri mu dola ne bazikonvatinga ku account ne zituukako nga ziri mu Uganda shillings olw'ensonga ati eggwanga ly'olimu zituuka mu bank account ne zira mu currency y'eggwanga bank account mwakola ki mwagigulira ate abasinga bakola kyebabagala mbu kibeere bwe kityo ebisesi nga munnaye gwe wenna bwenna ng'oli musajja abawalabu ne baba bakuwadde mu currency yaabwe ey'eggwanga eryo zireeta ensimbi ojjafuna wozivungisiriza manya abasinga batya bagamba ate ensimbi bwe mba nkolera Kuwait ensimbi z'e Kuwait yinza oba otafuna bazivungisa nga lwaki tobafuna wala neza Indonesia eri abazivungisiza waneeno newankubadde kale ensimbi ezimu zitawanyamuko mu kuvungisa n'amabanka agamu tibaziina oluusi banka ezimu naye munnaye mbwe eriyo ba agenti abakola ki abavungisa buli currency zino toyinza kubulwa muntu ayinza kuwa nsimbi za ggwanga eryo ensimbi z'eggwanga eryo ziza mu z'e Uganda toyinza kumubulwa kati abasinga bekibatawaanya nnyo ekyo agamba kale nizeeno ensimbi ez'e Saudi mujje nazo nga ziri mu currency temuyinza kubulwa muzivungisiza abasinga mbu kyekinzi kibaletera obuzibu n'okulekayo ensimbi ezo bwezibaziteeke ku bank account mbu omuwalabu bwamugambye bwezisobole zituuke ku account ey'omu banka nga bazikyusiza bazikonvating nga zizze mu currency y'e Uganda babbi abaana bangi bwe babba ebintu ebisinga temubiteeka na bitika n'ebintu bingi ebituuka ku bankuba kiro baneeno
bababba mulabana kudda nga obusimbi alina butono nga abadde akola ninga akolera bwerere oluusi ateekawo ekiboozibozi water washing machine yange malawo simanya nga olukumi lwa ddiramu simanya nga wata ne firiigi simanya nga wata ne gundi nankani biki tugende gasiya mbebe nabana bakola kiwabita kati ensimbi zobadde omanja akakadde ako sigenda kakuwa bakala olukumi ndozo balukola kakadde olukumi sigenda dukuwa sigenda dukuwa kalukole bipeya biri byakola kiwayonona bayiga ebyo simanga bipeya lingi biki sigenda zikuwa sajja bannange mbuguwa byona gwalina okusasula abasajja bano musabwe subscribe munyigeeka ne bagita Faali TV jimbere bulungi mwera